Alright, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Olwaliro nzizeeko ewa workmate munange okubira nga ate njogera okunyumya muko naye. Abasinga mu mumanyi mu Customer Care Season 2 mumanyi nga Senga. Mumanyi nga Senga. Abamulaba munawe beri nga Mama Kabugo. Yali bamwa chankalanya mukawe. Mumanyi sometimes we have to support each other, you know. Ebo bango supporting muno ate bubu tugendereko yonyo ku nkola ya bubu. Boo, that's why Morris Jordan Kawesa is always here to give you the latest and each and everything about Aromatic Entertainment. Aromatic Entertainment, we love you so much. Kakati chechindese ewa Mama Kabugo, chechindese wa Senga mu Customer Care Season 2. Johnson Senga aina business. Senga ina business. Ngabo manyi tino each and every time tutubera ngate tutambula. Manyi tutambula mu bwanja buli. So ngabo nakugamba tino Aromatic Entertainment oba nebo ba ina business etya nsolo kubera ngate nzija joli. Aromatic Entertainment abantu betuina fenna tuina businesses ezenjawulo. Yeah, ezenjawulo nze nina Morris Fashions tundanga tunkola chi Agi aina Mama Interior, Roger aina Matendo restaurant. Kati ate unakulwaliro nsaze okubera nga nzija ewa Nalongo oba Senga naye ina business ye ya somero. So nice. So which class is this? This is primary 2. Primary 2. Wow. You are most welcome, sir. Thank you. How are you? We are fine, thank you, sir. That's good. You're all smiling. Why are you smiling? You don't know? Felix, why are you smiling? Because you what? Happy? Can we say it again? Because you what? Because we are happy to see you. You happy to see me? Yes. Who knows me? Who knows me? You raise your hand. Who knows me? Have you ever seen him? Where? Where did you see? On the television. On the television. Yes. Wow, that's nice. Okay. That's nice. Okay, what's your name? Okay. Speak louder. It's a good deal. Well, you tough, it's a good deal. Is he ever like that? You ever like that? Tough man. So, when you grow up, what do you want to be? Pepper? Speak louder. Pilot, eh? Oh, you want to be a pilot? Flying in the air, taking me to America, eh? You want to take me to America, eh? Will you take me to America? Eh? How much will it be? How much will it be to take me to America? 5,000, eh? What do you want to do when you grow up? Sorry? Speak louder. Come on, you're a man. Be like a man, be like me, eh? Doctor. Tell your father that, Dad, I want to be a doctor. Look at him. Dad, I want to be a doctor. Again, tell your father I want to be a doctor. Dad, I want to be a doctor. Yes, doctor, yes. What do you want to be when you grow up? Policeman. Tell your mother, Mama, I want to be a policeman. Mama, I want to be a Yes. Okay, yes. We go right. You go that side. Yes. What do you want to be when you grow up? I want to be a teacher. Come. Tell your mama. Mommy, I want to be a teacher. Mama. I want to be like Teacher Madi. Yes. Wow. Who wants to be a film star? Wow. You want to be a film star? Bring the camera here. Tell your mother. Mom, Yeah. I want to be a film star. Yes, louder. Mom, Yeah. I want to be a film star. Tell father. Father, Yeah. I want to be a film star. Yes. So when you be a film star, you be on what? Television already. Television, yes. Go there. Uh-huh. Mom, I want to be on television. Television. Yeah. Uh-huh. I want to be on television. Yes. Clap for him. Okay. Who next? And you?
What you want to be when you grow up? I want to be a nurse. Tell your mother, Mom, I want to be a nurse. Mama, I want to be a nurse. Yes, yeah, huh? Again, Mama. Mama, I want to be a nurse. Again, Father. Father, I want to be a nurse. Yes, what's your name? My name is Tendo Gift. Tendo Gift. Clap for her. Clap for her. Well. Thank you. Okay, bring the camera here. Bring the camera here. What's your name? Can we keep quiet? Okay, what's your name? My name is Nakalawa. Nakalawa Sharon. What do you want to be when you grow up? I want to be a doctor. You want to be a doctor? Say it louder. Mother, I want to be a doctor. Mother, I want to be a doctor. Look at her. Say, Mother, I want to be a doctor. Mother, I want to be a doctor. Yes, do like this. Mother, I want to be a doctor. Mother, I want to be a doctor. Yes. Okay, and you, what's your name? My name is Mbinduga Esther Rita. Mindle Esther. What do you want to be when you grow up? I want to be a nurse. Tell your mother, I want to be a nurse. Mom, I want to be a nurse. Okay, tell her again. Mom, I want to be a nurse. Mom, I want to be a nurse. Father, I want to be a nurse. Father, I want to be a nurse. Yes. That's right. Come here. What's your name? No, we can talk from there. What's your name? My name is Ayuel. Your name is what? Ayuel. Alice, please, everybody, can you just keep quiet? What's your name? My name is Ayuel Jacob. Is that? Ayuel Jacob. Ayuel Jacob. What do you want to be when you grow up? I want to be a head teacher. Head teacher. Head teacher like who? Like HM. Like HM. Say it louder. Yeah. Okay, can you guys sing for me just one song? Because I'm leaving. Can you sing for me just one song? I'm leaving. Do you want me to go? No. Oh, I have to go. So just sing this one. Wow. Wow, thank you so much. I love you guys. Thank you so much. And I'm just telling you, please read your books very hard. Yeah? Read your books very hard. Because you see, everybody who is successful in life is successful because of the books. Because he has done a lot of things, has sacrificed a lot of things. That's why they are successful. So what you have to do is to read. I love you. I love you guys. Have a nice day. Well, guys. Bye. Yeah. Move, Chikundu. Go the other side. Nalongo teacher Made oba mumumajinga mama Kabugo oba mumumajinga Senga Ntongo oba mbulindi lyonna omumanyi mukyalo oyo alina essomero eri bayita Betha Nursery and Primary School nolwekyaba ebitundu ebiriraanyeewo ate naawe ne bw'oba nga oli wala nga tosobola kutambula kubeera nga omwana otasobola kutambula buli lunaku ate osobola okubeera nga omuwa omwana wo balina ebisulo ebirungi balina endabirira ennungi era ajja kwogera mu maaso awo ajja kwongera okubeera nga akikugamba nti ebisulo weebiri ebirungi ddala abasomesa weebali abakolera ddala obulungi so n'olwekyo twesige otuwe omwana wo ku Betha Nursery and Primary School tujja mukwata bulungi ate nga era mu maaso awo era agenda kubeera nga ayongera okututangaaza nti ne bw'oba muzadde tiimu y'abasomesa nga bw'ogiraba tiimu y'abasomesa kuviira ddala ku director paka ku headmaster omulabye oyo director ali mazaawo yes abeera nga ate
Alwaliro, as I told you guys, nasaze okubira nga nkyalirako ku workmate wange ate nga maama wange ate nga abeera ku lisawa. Teacher Madi, nga bwe nabagambye mu kusooka nti tulina business ez'enjawulo ffenna, but we always want to push ourselves ahead. So nasaze okubira nga mukyalirako atwongere tugaziyiza ye business ki gy'alina kati katwegambire. I'm really happy to be with him here. This is my son. Yeah. Morris Jordan Kawes. This is a school. I have a business of a school. Wow. Yes. And it has so many children and so many teachers. It is in a good location. We are in Mulawa, we are in Nigeria, and shifted it this way. Yeah. Yeah. Now we have even a boarding section. Yeah. We have our nicest head teacher. Wow. Is called Mr. Nkambwe Kaya Edward. All our way from Turkey. From Turkey? Yes. Lubale w'omulamu tosabizwa. Hello children. Hello, Teacher Made. How are you? We are fine, thank you, Teacher Made. We. Wa. We. Wa. We. Wa wa wa. Wa wa wa. We. We. Wa. Wa. We. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Sabaje. Mambo. Poa. Habari gani? Muzuri. Pole kazi. Njema. Okay. We want to tell God that we are in this place. We want to tell God that we are in this Place. Let us pray our Father. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Look at me, O God. Look at me, O God, as my heart silent hold. To you all I turn, for the sins I have committed. I pray to be forgiven. In all that I have been good, I pray to be encouraged. For under your guidance, O Lord, where all disease have been, not to sober to joy, as my Let us sing the national anthem. We begin with the national anthem. One stand. we lay our future in thy hands. United, free, for liberty, together we'll always stand. Buganda anthem. One stanza. Buganda, siryamanyi banyo eggwanga lyaffe, twetolole ensi zonna. Twesiga Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Okay. East African anthem. One stanza. Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Schools anthem. We young women and men of Uganda are marching along, the path of education, singing and dancing with joy, together uniting for a better Uganda. Better nursery school, better nursery school. Glory be to the Lord is our motto. We pray and learn for a bright future, with
attention? At ease. Attention. I want to listen. You to listen carefully. Listen Carefully. Use your eyes and your ears. Are you looking at me? Yes. Good. Number one. Number one. We are about to do our exams. We are about to do exams. So, what do I mean? Don't absent yourself. All teachers are doing revision exercises. If you absent yourself, you will miss. Try to come every day. Secondly, is about smartness. Is about what? Smartness. So please, you are supposed to look smart every day and all the time. If it is a man and Tuesday, we put on uniforms. Then Wednesday and Friday, put on sportswear. Thursday, put on uniform. Don't forget to comb your hair. Don't forget to smear. Thirdly is about English speaking. Whether you are at home or school, you are supposed to speak English. Why? Because your parents suffer to get money to pay school fees. So don't spoil your parents' money. The practice, the more you do practice, the more you understand. Are we together? Yes. Practice makes it perfect. Practice makes it Perfect. So, my dear friends, try to speak English. What you don't understand, go and ask your teacher. What you don't understand, go and ask your teacher. Yes, instead of speaking Luganda and mix their English. For example, I beg, assist me. Mpakulula. Assist me with the ruler. And some of you come to my office. Teacher Made, I want some water. I want some drinking water. You are requesting. You are Requesting. not asking like an order from above. As if it is an order from HM. Okay, I don't want to say more. Let us welcome our HM and brief us also. Thank you very much. Thank you very much. Our teacher Mande with the beautiful and encouraging words. I believe you have picked something, not so? Yes. My message is too brief today. We have to have the spirit of Califuano. Califuano. When we look at our learners from baby class, middle class, top class, they need help from the people who speak and be for the people. Better a place where people they love each other, working together. So you need to take care of these youngsters. Very clear? Yes. Those are your brothers and Sisters. take care of them. Very clear? Yes. Maybe still, teacher may talk about this. This starts from where? From home. Charity begins where? At home. Charity begins where? At home. So you have to be well disciplined right from home. Once you are disciplined, even you can perform very well. But in case you aren't disciplined, I'm telling you, even what we are teaching you will just go out of your Mind. So be well disciplined learners. Very clear? Yes. As you are almost reaching the examination period, please read harder. I want my learners to excel. 90s and 100s. Very clear. That is our average. 90 and 100. Throughout, we don't want failures. Very clear. Yes. So I know, by God's grace, we shall make it and shall succeed. Thank you very much. Okay. You know what is next? One word. Do you remember that? One word for a wise Is enough. To do what? To do. Ours. Thank you very much.
right about now ndine director Betha Nursery and Primary School. Atenga lwakimwogerera sasa okukola director Betha tukyalirako amannya mama amannya nze Nalongo Nakate Madina naye nga bampita Teacher Madi abasinga obungi natandika okusomesa natandikira okusomesa erinnya ne balinzijako erya Madina ne bagamba liwanvu nnyo ojja kuyitanga Teacher Madi okuva olwo paka kati Teacher Madi. So ogambye gye wali bakujjako erinnya lya Madina ne bakuteekako erya Madi. Olinga gamba nti professional teaching. Exactly. Teaching? Yes. Wow. You're a teacher by profession? By profession. Yeah. Wamaki ovola wali ogala kukwata kabugo muyiseemu emini. Era nfunye amannya mangi nnyo mu film industry. Okay. Muzanyi wa film ate azanyira mu Aromatic Entertainment. Wow. Senga. Senga. Otabudde ensi. Kisa kya Katonda. Nebaza bwebaza Katonda okumpa obulamu. Ate nebaza ne director wange Lubowa Ahmed. Yes. Nti ayagaliza. Amina. Sajja ayagaliza. Amina. Baba yasazeewo kukwatako tokoma kumpi. Era olusimba wano mu ofiisi kasimu ne kavuga netandika okusala entotto kuba ndi director ate nga nsomesa. Yes. Oli director? Ate osomesa. Byombi obikola lumu. Anti kati bagamba bw'oleka omuntu n'okola faamu yo katugamba olunda nkoko gwate n'otwenyigiramu kuziwa mmere nkoko osanga ezaali omutwalo zisigadde 15,000. Akati nze wano nenyigiramu n'abasomesa b'enfuna tebaba banafu era essomero lyaffe twalijjako n'okuliyita nti just essomero tugamba nti eno workshop ojja tolina kyomanyi n'obaawo ng'olina kyofunye. Ojja tulina kyomanyi obaawo olina kyofunye. Si magezi gokka gakuwandiika. Nedda bingi bye tukola. Mukola n'ebirala. Tukola n'ebirala bingi tuyigiriza abaana lwakuba kati twasenguka twalina jjeera ng'ekifo kifunda netufuna ekifo ekigazi. So kati tuyitemuko mu bufunze mpola mpola. Betha Nursery and Primary School oli wagiwulira ki ekiba kisooka okumujjira mu mutwe gwe nga olidde Betha Nursery and Primary School? Kasita awulira Betha Yes. asinga obungi kati bamanyi kibagenze kulaba Teacher Madi. Okay. Yes. Teacher Madi professional teacher maze emyaka 37 Yamusomesa. Wow. Emyaka 37 nga nsomesa olwava mu college nentandika okukola kisomero linatandika okukola mu nasomesaamu emyaka 27 era nabagamba nga tibwe naavaamu ntandika lyange okusinziira ku experience gyenfunye ne skills zenina mba ntandika butandisi lyange. Kati notandika Betha? Netandika Betha. Ekifo Betha sebo kikiri wali tekitege children. Betha is a place where you find children and people who are suitable, loving, work together and appreciated. Wow. Yes. Ye Betha. So ogambye nti nno wali wafundako abantu ne bakusiima ne bakwongera abaana ne bampa abaana nga wuli tewakyamala kati bagenda kuwa abalala. Amiina. Bajja kubaleeta. Amiina. Bagenda kuwa abalala. So Teacher Madi, amasomero mangi Nursery and Primary Schools mu Uganda bangi abatandise amasomero bangi abakoze amasomero ag'enjawulo. Betha kyanjawulo ki kyeyina kyogamba omuntu nti singa omuntu taleese mwana we ku Betha n'amutwala ewalala ayinza okukifiirwa? Neyaze kakati ffe nno wano tetusingira ddala okukola basebo ne bannyamu reading. Abaana abaffe tubasomesa sounds, tutandikira ku sounds. Omwana n'agamba nti bw'abimalayo n'atupakuzi ne tugamba nti plus n'afuna ekigambo
bag. Ate amasomero amalala kyegatalina go bagenda waliwo zibayita babutandika vowels sat pin. Sat Bakola sat pin. Sat pin ye yasooka. Sat pin otandikira ku then nogenda ku a then ku t. Omwana n'omubuzaabuza. Naye tutandikira ku a paka ku z. Then tutandika okukola syllables. Netuva ku syllables netugenda ku bigambo. Tuva ku bigambo netublendinga. Tumala okublendinga netugenda ku mboozi. Netuva ku mboozi nga tukola story. Omwana asobola okusoma conversation, asobola okusoma story, passage, dialogue, byonna basobola okubisoma. So ekyenjawulo ekiri ku Betha. Ekyenjawulo ekiri ku Betha. Ekyenjawulo ffe bassebo ne bannyabo tusomesa reading. Omwana agenda okuva mu baby class ng'amanyi okusoma. Kakati Nalongo. Nze nkuse no Nalongo. Naye njakulita tukyamane. Kakati omuzadde ali eyo. Ali Kenya, ali Tanzania, ali Masaka, ali eyo. Ali Masaka, ali Rakai, ali Jinja, ali Mubende. Naye ng'awulira. Kuba omukwano gwalina ebiti kya mmadde. Ebbanga lyamuwagiridde. Ng'anoonya bulijjo wamuweera akasente nga talabawo. Kati nga fuma opportunity n'agamba nti nno Nalongo, maama Kabugo, senga Ntongo. Butuufu n'alyagadde okumuwa omwana wange. Ate nga tasobola kutambula kuva eri buli lunaku kuddayo. Omuwa magezi ki? Sebo, basebo ne bannyabo abatulaba. Tulina ekisulo. Tulina ekisulo era kirungi ddala. Ekyabawala kiri kyokka n'ekyabalenzi ne ba metrons bazadde balungi. Ffe tulabirira bulungi abaana baffe. Bwe tukeera ku makya nga bazuukuse tubawa kacaayi n'ekinywerwako. Ku bureeke ne tubawa porridge era n'ekinywerwako. Mwinanga makazuuku? Nga twakazuukuka olumala okunaaba n'okusenya amannyo gaffe. Tusanga bametroni bamaze dde okutabula caayi n'ekyokunywerako bakagaati baka bisikiti oba kintu kyonna ekirirwa ku caayi. Ate ne muba ne breakfast? Then breakfast ebeera ku ssaawa 4 n'ekitundu. Eyo yo tubawa porridge n'ekyokunywerwako kyonna bakagaati oba ka bisikiti oba ka panike oba ka samosa. Naawe ngawo temwonoona nnyo ssente kubanga ffe bwe twasomera baatuwanga kimu kyokka breakfast yokka. Anti kakati abaana bano ekyeggulo bakirya ssaawa 2. Ekiro kyonna okukiyitamu kumakya bakeera ng'enjala ebaluma. Jjukira tulina n'abadde abava ewaabwe bajja banywedde caayi. Kakati bano baba tebanywedde kiba kijja kubayisa bubi. Enjala eba ejja kubaluma baleme kukwata. Omanyi tosobola kusomesa mwana ng'enjala emuluma. Kiringa emmotoka toyinza kuvuga mmotoka nga terima mafuta. Kyekyo n'omwana toyinza kumusomesa nga talina kyalidde. Kati ne ku lanchi tubawo emmere. Tetumba emmere y'ebika ebyenjawulo. Twakola menu yaffe. Ku Monday ne ku Tuesday tulya akawunga n'ebijanjaalo. Ku Wednesday ne tulya akawo n'omuceere. Ku Thursday ne tuddeyo ku bijanjaalo n'akawunga. Oba n'emmere yonna kuba tuneeva mu nnimiro nga muwogo lumonde. Then ku Friday ne tulya oluusi tulyayo ku matooke. Batuleetera amatooke wano nago ne tugabawana ne kawo. Ku Saturday ne ku Sunday tulya nnyama, omuceere, amatooke, oluusi n'akamonde akazungu. Wow. Eyo Betha. Nursery and primary school. Nursery and primary school. Tulabirira abaana tulina abaana abato ennyo ab'emyaka 3. Ate mbadde okubuuza. Kyamuzadde aleeta mwana kutandika ku myaka emeka wano? Myaka n'ab'ogumu tubalina. N'ogumu mulina? Tumulina n'ab'emyaka 2 tubalina. Ab'emyaka 3 yasula na mu kisulo tulinawo balinga 10. Ekitegeeza Nalongo essomero lino lirimu emirundi 2. Lirimu ne kindergarten. Mulimu kindergarten. Mulimu ne nursery. Olina okuba ne kindergarten. Kubanga nursery gye tuyita ng'otuuka mu top class kindergarten. Abo bagenda mu pre-primary. Baba pre-primary nga bagenda mu P1. Ekitegeeza n'omuzadde ali eyo ng'ali busy ng'alina akaana ke ka baby nga talina gwakalekera asobola okaleeta n'okasigaza. Tulinawo kati sofa, tulinawo abakyala batuleetera abaana baabwe babanoona kawungeezi ddala. Bagambye nabo basebo ne bannyabo. Tulinawo abaana nga bato ddala. Omu wa myezi giringa mu 9, omulala wa mwaka, omulala wa myaka 2. Babanoona kawungeezi. Tubalabirira oluusi baba batwala. Omwana n'agamba mami naddala ow'emyaka 2 gamba mami for me I don't want to go with you.
I'm going to eat supper. Eh? Don't take me, I've not yet eaten food. Wow. Anyumiddwawo era oluusi batwala bakaaba. Tulabirira bulungi abaana. So ekitegeeza kiri kyenkugambye nti omuzadde ng'oli eyo ng'awulira emirimu gikutwala nga toyina gwolekera mwana gwe weesiga osobola omuleeta ewa Nnaalongo ewa Teacher Madde ne bwaba wa mwezi gumu ne bwaba myezi 2 ne bwaba myezi 3 tumusigaza asigala. Tulina abalabirira abaana bazadde ddala ate nga naffe tuli bazadde. Nange kennyini buli ssaawa olaba nze ssebo nasalawo nsula wano ku ssomero. Nsuulira ddala wano ekiro ssaawa 7 weewaawo tulina omusirikale akuuma ekiro wa mmundu. N'ow'emisana ye tetwamuwa mmundu naye w'ekiro alina emmundu. Naye abamu ng'atambula yeetooloola. Naye era nange nzuukuka nengenda nendaba ab'ekisulo beebase batya beebise omutima gw'obuzadde guli nogamba kana akamyaka 3 myaka 5 keebaka keebikula olina okugenda ekiro n'obabikka bwekasamba blanket oluusi ne metroni aba yakooye oluusi naye n'omusanga ng'ate naye azuukusa ali mu kubabikka obumu bukaaba mami I want some water kakati oba toliiwo sebo kitegeeza ku Betha osobola oleetawo omwana we ne bw'abanga wamu okuva ku mwezi gumu tumusigaza n'abeera ku Betha n'asoma paka primary 7 nga omuleeta wa mwezi ogwo n'omujja ku Betha nga wa myaka primary 7 si myaka nga 11 ujiba 12 omwana bamaliza ng'akulidde mu mikono gya Teacher Madde tukirabye n'ekintu so Nnaalongo nja kukusaba oyita abantu basebo ne bannyabo abandaba wano eno nsooka kwebaza abazadde bonna abampa abaana mwebale kwesiga Betha tuli basomesa balungi ate nga tuli baze basebo ne bannyabo abaagalwa mbagala nnyo era nsooka ddala kubeebaza abazadde abampa abaana mwebale nnyo kutwesiganga Betha fe tuli Betha family ne mutuwa abaana kakati era tusaba sebo waliwo abakyala nga 2 bali bweru batuwa abaana baabwe tubeerera ddala nabo wano bali bweru abaana tusula nabo tumalidde ddala emyaka 3 nga tuli nabo baba tukwasa baweereza buweereza nsimbi esebo kakati tubeegayiridde sebo tukwegayiridde gwe nnyabo ne sebo oba oli kumpi oba oli wala fe tuwe buwi mwana tujja kumulabirira buli kimu kye yeetaaga ate ffe tetuli nti tuli after money nedda ekisingira ddala obukulu mwattu twagala abaana b'eggwanga ababeera abalungi bafune emirimu basomeko tugenda ntufuna abaana abazadde nagamba nze saasoma naye njagala omwana wange asome kati sebo nkwegayidde ennyabo ne sebo totya jangu obuuze ebisale bitono nnyo bisoboka ne woba olina akasente katono katya fe tukuwa ekifo omwana waffe n'asoma. Betha eri kitundu ki yali agadde okumanya bw'oba oyagala kugenda ku Betha ng'ova Kampala olinnya eziyita entinda n'ojja ekiwaatule najjeera n'otuuka ekira bw'otuuka ekira okwata eriraga bayitewo eyo kitukutwe naye ffe tukoma Mulawa bw'otuuka e Mulawa waliwo awo ekikubo ekyambuka mu Jomaayi tuli e Mulawa mu Jomaayi tetwafuna essomero lyaffe ddene bulungi liri walungi lirengerekeka era lyagalika. Enamba z'essimu enamba yange ey'essimu oba enamba zaffe zetukozesa esooka eri 0706 50 54 87 endala liri 0773 87 82 37. Banange tubaagala nnyo mutuwa abaana fenaffe tukole omulimu gwaffe zinziramu mu Luganda namba ezo 07656554887 eyo ya Airtel eya MTN eri 0773 82 87 is it? Nawe Oluganda lukusumbuwa nganze enamba zintamanyi 37 82 87 37 kinana mu 2 nali 077 kinana mu 2
kati waliwo eno eri 077 3 87 82 37. Oluganda omanyi okuluvuunula luzibu nnyo nange zintawanya. Kakati Nalongo, Mama Kabugo Senga Ntongo kati ate nno naze mu customer care ndi Mama Chobe. Ne Mama Chobe kyokola okimanyi gwe. We bali kuzannya kale sebo bade we bali kuzannya neyanziza okusinga mukolera ddala omulimu gw'ettendo ogw'amaanyi. Kakati oli muzanyi wa binauganda? Oli muzanyi wa fomu? Abantu singa aleeta wano omwana we amanyi ebitone nabyo mugamba abe aba amasomero nti mukola bibiri, obwongo n'ekitone eky'omutwe oba n'ekitone ekizaale. Okulaakulanya ebitone kati kuba kati oli munnakatemba oli muzanyi wa binauganda, okulaakulanya ebitone ku betha kiri kitya? Ekyokulaakulanya ebitone ssebo kyo tukitwalidde ddala nga kyansonga, era ne mu third term tugenda kubeera ne speech day. Naye nga waliwo ka film, waliwo munnafirimu munnaffe agenda kujja wano akasitinga abaana bazanye ka film akakwata ku muzadde, omwana n'omusomesa bakwataganye batya. Kagenda kubeerawo, tugenda kalaga bajja kalaba abaana basobodde tujja teeka ne ku flash bakatwala ewaabwe basobole okukalaba. Ate era bagambe nti skills zo jeri ate era zotendeka abaana abaana. Webale nnyo kiba kitegeeza ne bannyabo skills eziva ewa mukama wange Abdul Malik size tereka buteresi mu case oba mu mutwe, era nange ngenda kuzikozesa wano ku Betha Nursery and Primary School Kira Mulawa. Kale kati nga tuzeeko ku side eri tuddeyo katono nnyo mukijja kuggwa wali ozannya nga mwannyina wa Saimo nga mwina ne muganda wammwe oli yani kozi sula yali yani nga mukijja kuggwa wali ozannya nga muganda wa Saimo. Nali mwanyina wa Saimo naye nga mwina mukulu wammwe yali abakyankalanye nnyo oyo naye nga mwenna muvaayo eri nga temwagala kuva wa Saimo olwokuba alina akasente. Ekyo kyenazudde ssebo mukama wange nti buli omu akole, buli omu omulimu gw'olina togunyooma gukole guveemu ensimbi. Ojja kulaba abafamire neyali yakukyawa ng'akwagala naye kikwagaza si kirala nsimbi ng'akomyewo yekka nga sente ze zimuleese kyesinga okwewuunya. Abantu baagala nnyo omuntu akoze, era kyenva mmaliriza nga nsaba nti buli omu yenna afube nnyo okukola kubanga teri atayagala atakoze. Ngalobulani teri amwetaaga, ngalobulani teri amwetaaga. Mmaliriza nga nebaza n'abasomesa ba Betha wamu ne HM nti bannange mwebale kwagala Betha, mwebale kukola waganira wamu ne Betha. For us we say that together we can achieve more. Kale thank you so much Nalongo. You're welcome. Bali nnyo kubeera nga ate otuwaddemu akantu ako n'obeera nga otukwatiridde. Bali nnyo webali ddala Mukama akuwa omukisa. Until we meet next time. If God wishes. Tulinze baana. Tulinze baana. Katusabe mukabannange. Tubasaba mutuwa abaana. N'abantu batweyanze temuba tujjaako ate. Tugenda mu maaso. P7 ejja kubeerawo. Kubanga katulina P5, P5 yegenda okukola P6, P6 ekole P7. Ate tusuubira okusucceedinga obulungi ennyo. Tweyanzege. Mwebale nnyo, mwebale ddala. I love you so much. I love you so much. All right, Morris Jordan Kawesa still on the camera. Thank you so much, everybody, for looking at me. My name is Morris Jordan Kawesa. Uliku Morris Jordan's K Media, each and everything. Tutucha aliku Betha Nursery and Primary School Mulawa. Sazi nontuse ku HM ow'essomero. Yero wakimwanjula kasoka babuzeeko. Yenyini yeyogerereza nze okola mukama wange. Eso. Batula mune bannansi okubanga ndi mu maaso gammwe. Eso. Amanya gange ze nkambwe Kaya Edward. Eso. Omukulu w'essomero lya Betha
nursery and primary school. Yes, sir. Kiramulawa. Yes, sir. Fetuyita Betha family. Oh. Yes, sir. Kirungi. Betha nursery and primary school. Yes, sir. Ngera wokyogedde. Twabadde twogerako ne director n'atugamba nti nno mwali ewafunda ne mumala ne mugaziwa ng'abasomesa oba sorry ng'abazadde babongedde abaana. Yes, sir. Amasomero mangi agaali omwo mu Nigeria. Yes, sir. Olowooza lwaki bayongera mu abaana ne batabatwala walala ne mutuuka n'okuba nti mugaziye bugazi ng'abaana buli tamu beeyongerako? Ekirungi nti Betha welinga ezimbibwa. Yeah. Yazimbibwa ku musingi gwa muntu omukugu. Kikulu nyimanyi amasomero bangi agazimbiddwa gaga business. Nga nyiniwo somero obanga ukataka kubyensoma tabitegeera tabimanyi. Ninga kyayira muki Sente. Yeah. Kati Betha yazimbibwa ku mukyala tikyamadde. Yinya kusinga okozesa okumanya. Omukyala ng'ate musomesa mutendeke. Kati olw'ensonga eyo nti bwe twali awantu nga wafunda yali brand olwa quality ye nga ye yavuka brand. Okay. Kati mbwera nga ye nti musomesa ate mutendeke n'aleeta quality mu ssomero. Kati quality y'omu ssomero tegeeza omwana gwe tufulumya abanga aliku ayendiga ng'omwana tumugiyisizza bulungi. Kubanga olwo n'abaana baffe twanyisira ebyo nga n'obanga avudde mu P3 nagenda masoko gaita amanene okola interview yamubuuza gw'ovaawa Betha omwana naita interview no Betha naye bagenda okumala okukola interview ng'ate akoze bulungi ng'alidinze ne bali abeeyita abanene. Very good. Ekintu ekyo kyetwazimbirako Betha. Kati tuva mu kifo nga kitono era bagamba nti tebatunoonya lwako tugeze mu kifo ekigazi. Banoonya olwa quality eriyo. Okay. So quality yereeta. Kubanga musoma nnyo agalina awantu wagazi nnyo naye tegalina baana. Naye quality. Nti eyasi omusingi ogwazibwa nga tutandika gwe musingi gwe tutambulira ogwa quality. Yensonga kibalekawo agali amangi agali omunajjeera ne museera nga bajja ekiramulawa ewati kyamadde. Ate era olowooza nti abaana bwe mwalina eri nga mukyali Najjeera mwajja nabo wano oba eno mwafuna bapya? Abaana twajja nabo. Mwajja nabo. Kubanga teri muntu alaba ekintu ekirungi n'ekiba kigenze era akigoberera. Okay. Ekyo wannanga osoosowaza. Ekintu nga kirungi era ogamba ngenda na kirungi. Ne twanigenze Luweero balize kwamanyi waliyo ekirungi. Kwamanyi bagoberera kirungi. Mu kitundu muno abamu bali batwesunga dda. Naye nga omwaka yagamba naye nandibadde netubona wange Najjeera naye ongeja n'atambulamu obiseera ebitwalina school van tetwagirina yatukosanga nnyo naye tugetuuka ate munange mu Mulawa nga bagamba kitwagaliza embazi kyoyagasudde batwongera ate buki bwongezi bange. Era ozeemu ekibuuzo kyange kyembadde ngenda okubuuza abaana badde bano batambula batya? Batambuza bigere kuddayo? Like which means of transport do you have as a Betha Primary? Emmotoka etambuza abaana okubajja wonna otundu ebye Najjala Itwali otundu ebyekyologoma gabanobaga otuuka saidi z'Entinda tusobola okutuukayo ne Kira kyali wajjala namusobola okutuukayo Nsasa Bulindo tutuukayo kubanga emutambula weeri ate kasintisiza nyingi ennyo ntono kwaki twetaaga omwana awulidde Betha ate nga ajeegomba okujja gisomeramu katumuwa omukisa ajja asome wadde akasente katono Mukama alitusasula katusomesa omwana katusomesa eggwanga omulimu gwaffe gwakusomesa ebya ssente Katonda ajja tugabirira nga bw'ayagala. Ekyo nno si kyangu kyakusanga. Olaba nti waffe omwana nti wayingana balina quality ate entambula weeri ebizibu balina kyagaba akakadde ako ewuunya bw'atuuka mu ofiisi okumugaba ebyetaagisa nga fees agaba ng'obusente butono nti bakakadde tetukulembeza ssente tukulembeza quality
na mulimu gwafuga kusoma fetuli batume ba Katonda amina musomesa mutume amina so just saying kijavanyuma obusomesa butume mu mirimu egimu Katonda gyatuma abantu okukola nga Katonda musomesa era bagamba kino nayo nkyebikandowooza Katonda teyamutuma genda kusomesa nga newabanga ayina nti nno ayingira mu kirasi naye enkwata ye ey'abaana nga teriimu skills ziri entuni Katonda yamutuma asobola ekigezamu Betha si business Betha butume amina era ogenda no Betha nti utaffe gamba etya glory be to the Lord. Wow. Kubanga tuzaayo wati mugende musomesa abaana bange katukira kanikola ki yatugambira glory be to the Lord. Wow. Ngenda kweyongera okuzaala abana bonna mbayite ku Betha. Ate kirungi emyaka gye tulimu egyo buzaala buzaalisi bw'oleete naye omanya nti wozadde zaddaawo banaakubuuza kugamba awakona ka family planning mugabe katika tuzale buzazi okukola omwana wali quality tumanyiwo atenga wali affordable bulungi amina so HM neyanza ege webale nnyo kubeera nga oyogeddeko naffe nsaba akagambo kamu koosembya eri abantu bano ng'omaliriza abazadde abaliyo mwenna batulaba nga gwoli awo omwana agenda muntu alwasomerewa sente zikubuze lwaki ekibuuzo ekyo kirina mu mutwe nga ansa mweri kwata sente z'olina kwata omwana mulete ku Betha amina ebisigadde bwe bitulekere amina tuyanza kaliza sibo ne bannyabo eno eddoomu y'abawala erabika bulungi bweti lwa nsonga nti Metroni alabirira bulungi era abaana ku makya we bazuukuka Metroni ng'abaalira bo baba bagenzi kusomera asigala agirongoosa tumutuwa abaana tujja kubala tubyogerawo basebo ne bannyabo eno eddoomu y'abawala obutanda inspectors baagaana obutaano obusatu waggulu tetwatuukiriza amateeka tukola bubiri tubegayiridde mutuwa abaana tujja balabirira bulungi tetwagala metallic suitcases, that's why you are seeing these suitcases here tukozesa zino ezitakuba baana kubanuubula mwana aveeri nga jadduka kesi n'agitomera n'emunuubula naye ffe tukozesa zino zangoye ne bwagigwira talina kyaba tujja kusanyuka nga mutwongedde abaana webale kutwala kakati direkita yabalaze ddoomu y'abaana abawala bwefaanana kati eddoomu ey'abaana abalenzi obutanda bakugamba olina kubako bubiri era nga bwebuli babwaze bulungi nnyo mukyalo ono ye Metroni w'abaana abalenzi bamama waabwe yategeka muno buli kyolaba muno eno ye maama oyo kale bwetyo bwe tuli kifo kiyonjo kirabika bulungi nnyo waneeno olaba nno omuyizi naye tumulinza ajja kujja ne wano obanga omwana wo alimu embeera yonna tutaga nnyo okuba nga tulina omufasi oliko kakava kano katuyambako okwo mu mbeera yonna okubanga omwana tayisa obubi ate nga n'obuliri bufaanana bulungi so wano kiri ddoomu y'abaana abalenzi bweti bwefaanana kale tweyanze ege wow beautiful director yeah you're smiling. Thank you. We are also very happy amina to receive you here at our school. Amina. We have appreciated. Amina. May God bless you. Amina. Tubagala nnyo tubagalira ddala amina nawe kyemusinga okwagala bese balinze firimu za romantic oziraba nzira awali maama mama mulaba likola bwebale nnyo okubeera nga batuyamba batujjako stress amina batuyaka akaseko alisinga kikulu batusomesa amina kubanga ojjeko nti okusaka n'okunyumirwa okusomesa kintu kikulu mujeyo Zaka where are you? I want to throw the ball. Yes. Get me up. When I throw the whistle, I forgot it in the office. Teacher Winnie.